Omukozi yasanze bakama be nga bali mu kwepiica we yabadde talowooleza nti agenda kubasanga mu kifo kyeyabadde tasuubira nti basobola okwepiikizaamu ayina obubaka bw'asindikira abakozi banne. Wabula nga tetunnabateekawo obwo bubaka, baganda bange nina kye njagala mbasomese olunaku olwaleero era nga byonna tugenda bimanya mu katambi nga kano. Baganda baffe bangi nnyo abazze bakola obutambi nga buno. Bakama bange mbasanze mu ffumbiro nga beepiica, simanya mbasanze mu toyireti nga gye beekolera, simanya mbasanze mu ntebe, simanya mbasanze mu ddiiro, simanya emabega w'ebikomera, simanya wano, simanya wali. Baganda bange ogwo si gwe mulimu gwo. Tusiiba tubagamba nnyo mumanye emirimu gyammwe emituufu egyabatwala gye muba mubeerako. Emirimu egitali gyammwe temugirondoola. Kati nga bakama ab'okwepiica bali baddembe okukola buli kimu kye baagala kuba gali maka gaabwe. Tugenda wuliriza akatambi kano, wabula yenna analaba akatambi kano tusaba otuwe endowooza yo, era ng'endowooza yo egenda kukola kyamaanyi nnyo wano we tubagambira. Komentinga ku butambi bwe tuteekayo tumanye endowooza yo n'entegeera yo engeri gy'olabamu ebintu kubanga oli memba. Bw'oba osubscribinze ku channel yaffe eno oba ofuuse memba mu ekyo obeera tica, obeera kansola, tukutwala okuba ng'omuntu agayidinga banne abalala, tukutwala okuba nga motivational speaker, tukutwala okuba ng'omuntu inspiringa abalala. Kyova olaba tukugamba tovaawo ku butambi buno nga tokomentinze, komentinga tumanye entegeera yo n'abalala bajja kuba nga bayita mu comments zo babeera bayigamu nnyo. Wabula ng'ate n'abasubscribinga tetulina kyakukolera nga bulijjo obutambi nga buno ogenda bumiisinga ate ng'obwetaaga. Yenze Sheila Adita, katugendeko mu katambi kono omuwala tukawulirize tukomewo tukakubaganyeeko ebirowoozo. Baana mmwe saasanze bossi wange bali mu kwepiikiza mu ttooyi. Naye ze saakitutte nga kikulu kubanga abantu bafumbo we baagalidde bakola ki we beepiikiza. Saakitutte nga kikulu. Naye munnange omukazi ate like ensonyi oba ze zaamukutte kati aziggyemu mpalana. Naye kambagire nga we kyabadde. Twagenzeyo okukyala. Bwe twagenzeyo okukyala tetwasuza we twakyadde, twapangisiza hotelu. Kati bu hotelu bwenu nga bumanyi nti bubeeramu obulumu bungi naye nga tooyo emu yeebeeramu. Oba okitegeera. Kati baasuze n'abaana. Kirabika kye kyabalemesezza oba okwepiikiza mu lumu yaabwe. Baasuze n'abaana. Kati baasuze n'abaana nga bakulukulumukko. Kati nange nemberako ne bensula nabo. Kati okutwaliza awamu ka hotelu kabadde katono ku bantu be twabadde tuli bangi. Kati ne bagenda mu ttooyi ne beepiikiza eyo. Nze kati olwaza okuseekiro njagala genda mu ttooyi. Kati nagenza osanga omukazi, nagenza okuwulira omukazi ali mashallah nga kale asikina okutwaliza awamu asikina. Kati nenkonkona kubanga nasoose neyimirawo nga saawa emu nga ndaba tebavaayo ate nga omukazi ayogeramu ddala. Oba okitegeera ate nga nze omusulo ogunuma mugukimanya ogwo omusulo gw'ekiro ogwo oba tosobola nagusiba ogwo gukujje mu tulo. Kati nga mpulira omukazi ayogeramu kati ng'omukazi ayongeramu kusikina omukazi akyuka nga nze omusulo ogunnuma njagala genda mu ttooyi fuka. Oba okitegeera. Kati munange nkonkona olwakonkonye nga basooka basibika. Naye nze saategedde bye babaddeko like saategedde nti baba bali mu kwepiisha mu kusooka. Bano abantu batera okugenda n'amasimu mu matooyi gaabwe oba sometimes okwogera ku ssimu ng'ali mu ttooyi. Kati nze mu kusooka saategedde nti bali mu kwepiisha. Okitegeera. Munnange nga nsooka nkonkona nga basooka basirika nga nziramu nkonkona ogwokubiri nga deni omukazi ayita amannya g'abaana be. Kati nga nsooka nsirika. Kati naddamu n'ayita ne mugamba sinze ne mbagamba nze Kadaama ne mbagamba nze Lilian. Kati ne basooka ne babeera omwo ne basirikira kyokka nga nange omusulo okukola ki gunnuma. Nange nenyimirirawo awo nensigalawo nga mpulira njagala nfuke ndyoke nzireyo nga sisobola nagusiba gwabadde gunnuma kubanga baaluddemu. Kati nga bafulumayo
bwe bafulumyeyo ondi muntu mukulu bakimanyi baba bakimanyi kyengenda okulowoozaamu naye ate munanga omukazi yabujja embusungu omukazi bananga aneefuulidde nesimanyira kumanya byebyo nga we mubiwulidde mu katambi byonna ebibadde mu katambi bituufu si bigambo byange siyeeyeza biyiiye wabula mubyewuliriddeko omuntu yennyini yakola akatambi ng'ali mu kweyogerera era zezo ensonga z'abadde atuusa ku bannayuganda bonna abakola mu nnyumba naye nga ki ekibatuusa ku ekyo abaana ab'obuwala kiki ekibatuusa ku ekyo lwaki mwogerayogera lwaki mwogerayogera nnyo ezo ensonga those are marital issues ziyina kukoma eyo mu nnyumba ate era abantu bemukolera bantu bakulu so you also muntu mukulu bantu bano kyova olaba bwe baba ba applying for workers that are going to work for them they need workers abayina experience both mentally and physically beetaaga abantu abayina ku baana nga gwe wakera ku makya n'olaba kuleeba baagala abantu bakolera nga baafumbirwako nga waliko omufumbo oba nga obadde mufumbo beba abantu be banoonya si abaana abato bayina ensonga lwaki baagala abantu abazaddeko oba abantu abafumbiddwako nti whatever you will see ekiri mu nnyumba eyo ojja sobola okisirikira era balina ensonga muli egamba nti byonna byonoolaba ojja kuba obitegeera kubanga oli muntu mukulu abamu kummwe mugenda kumbuuza naye muntu waddembe okukomplaininga oli waddembe okukomplaininga naye weya oli waddembe okukomplaininga naye hawo bali bantu bafumba bakira ku makya ne bazimba ennyumba yaabwe that means everything in that house belongs to them including efumbiro including toilet including couch including sitting room dining room everywhere wali waabwe baddembe okukolerawo each and everything kye baagala wabula gwoyina kukola otya bw'oba obalabye in that case give them privacy kubanga ekintu ekiri mukolebwa it's not a new activity to both you and them era baba bamanyi okitegeera singa oba okutte mukamaawo nga yeebaze na muntu wa bbali atali baabwe wandivuddeyo n'otunyumiza era n'okuba omulanga bannanga omukazi ayenda ate era nga it's none of your business oli ali mu maka ge mwakolera katuddeyo ku nsonga yo complaininga you're free to complain naye how go direct to them obagambe I'm uncomfortable seeing you people nga muli mu kwegatta it makes me uncomfortable bajja kubanga bakitegeera naye don't come on internet ate obaabye bakama bange nabakutte beepicha and so what kikyo otamanyi kyebakoze kale gwolowooza kikyo kyebakoze kyebatayina kukola those are married people bebino ebintu bye tubagambako ne tubawoninga ne tubagamba bannange bantu baffe woolabanga ABCD ebintu ebyo bisirikire bw'okolanga bwoti ne bwoti tojja funa buzibu some of you mufuna obuzibu olw'ensonga temumanyi we mukoma naye kasita onoobanga otegedde wookoma naddala ng'olina omuwala bonze mbagamba ekiyumba kijja banyumira these people are not easy ekiyumba kijja banyumira emirimu gyammwe gijja bagondera lwa nsonga gwe omanyi ekkomo lyo wa wootandikira iwa wookoma naye bw'onoogenda nga buli wamu gwe oyagala oteekawo ennyindo muganda wange things won't be easy for you yenze Sheila Adita kamanye entegeerayo nga bweyambisa comment section embagala nnyo see you in my next video.